Yes, okay. Tugenda maso. Eno yo Fahadi waliga akomyewo. Tulina mwana mulenzo no mubiru Akram. Ne Isima Cheyune. Tukyatandika butandise Maria Chantel. Ngabo nabakomye mu kitundu kyaffe kyokubiri. Tulina kabuye Israel. Era nga tulina kuleka dyosubwa Philip mwana w'abandi. Tutandika butandisi obusungu bwa Nakayima ekitundu ekyokubiri. Naye nga jjukira mwana mulenzi ono byonna bye twajja tulaba. Ye Mbabazi Zubeda yekyanze. Oli mukyala wa mukulembeze. Sokolabe. Nga omuntu omukulembeze. Ono yamugamba ensonga tulina zikwata bulungi ekintu ky'okuba mu kakyeyamaani si gwe olina ossalawo. Ate ensonga ezimu zirina kwasibwa bulungi. Tugenda maaso. Yanyumya kiki ekyavaako obuzibu bwonna okuba ni omusambu ogwo gwatuuse n'okuleka ni gukola ekintu ekyo. Kino kye kitundu ekyokubiri. Era nga ebimu ku ebyo ebyali mu bulamu obw'emabega bye bino Akura Mubiru yakoze ku locations. Kaakati waliwo yali ateeze mutaka naga wa Joan. Ate gwe simanya bweddo nekwe. Aha. Unoonyeza kuva ku stage ne ono awe tunulira. Sikuraba. Maria Chantal executive producer. Ali mukunoonya gonjagaza ati. Buli omu amunoonya. Kati nga muganda nafunye obuzibu ne buzibu ki. Kweni omusajja angobe kubandira obuto lwo. Wanje? The woman is tumbo. Mufunisa lubuto. Kweni Byo. Kikazi kyabaje. Gwe nyabo. Kimanyi na leero. Gwe. ono omwami alina obuzibu. Okoleke simba. Simanyi Kadi Simbwa aluguddemu. ano kukuba. Kale Yamugamba Simbwa ayagala kundeka wano. Simbwa bangobye wabba wange ondeka wano. Tamanyira. Simbwa nze bukyango omanyira abantu abala n'obaggala n'obafunyisa embuto nze ojja kundaba. Twaleere. Simbwa ngwe wapi sirina kyenkuguddeko gwagudde ku nze. Ebyo byewekalakasa bingana samba piki stupid olaba bwe ngendo olaba bwe nkuleka. Manyiraani. Bwe naawe oli mukazi. Simbwa nga yeeyongerayo talina gwatabonyabonyeza Simbwa. Simbwa ayagala bakazi b'abandi abakazi abafumbo Simbwa. Ekyatandika butandisi nagambe ku discount mall tuli kuduka na babibi 114 Kafumbe Mukasa Road oba okutusanga ku Majestic Plaza level eyokutaano edduka li namba 8. Nina. Nze muliko. Ne mulamuwe. Kali musajja atono obuzibu bw'ayina. Kwe kuba niyo abakazi baamugaanira ddala naye ng'okusookera ddala muganda bali amugaye bagende ku lusozi wa Nakayima. Ekyo n'akigaana. Kadi ekyasaze okola kwe kuleka ndi abaako omusawo omuganga gwagendako Philip omwana w'abandi. Naganika nkula emisambu egyange mikambwe. Kibe ekibaliko mugenda ne muzanyisa emisambwa. Naye emisambwa nzije nina ate nze nina emisambwa nga bigalanga. Kazi mulumi ekigalanga mpaka nga zze wuwo. Nga just okukwagala nga kigalanga kye kimulese. Kali nga mugamba ekyokola ojja funa embuzi enzirugavu ojje nayo. Basi tolwayo leeta embuzi enzirugavu. Ekyekizibu nkijjewo. Philip omwana w'abandi. Kino kye kitundu ekyokubiri ekya firimu eno emanyiddwa nga obusungu bwa Nakayima. Tolwayo. Yegenda maaso ate nga tukyatandika butandisi. Mutaka ng'akwata kubo okweyongerayo. Ng'akwata kubo okweyongerayo abaana bano. Emisamba gyemmenya. Kali waliwo abulira ekigambo kya Mukama. Nze omwoyo wa Mukama ndaga. Laba. Waliwo ekintu ekitali kituufu eri mu maka go n'obulamu bwo. Nze Mukama ndaga nti waliwo ekintu ekitali kituufu. Bantu bangi batuuka mu mbeera ne banyigiriza n'atuuka okulekani yanoonya ekkubo ery'omutaasa nga terirabika. Kali waliwo omukyala bambi mulokole wuuno aliko omwoyo wa Mukama. Amusindise wano. Kali nga mugandi Mukama we agambye eki? Tetukkiriza. N'amugamba nti munnaye tokkirizanga maanyi ga kizikiza. Olina okulabikanga nti munnange ogendera ku ekyo Katonda kyasazeewo ky'oba ogenderako. Emirembe gisobola okudda gy'oli. N'agamba nti nze nkubuulire nina ebizibu gw'olaba nze. Naye oyo Katonda wo olaba naye kennyini akyakulema okuseetinga toseetinga enze. N'otunula ng'omusumaali. Ekyo ovola abalokole mwantama. Mwantamira ddala. Ajja nzungirako. Ne katambula ne keeyongerayo. Katonda akwagala munnange. Katonda agalina okuwa Bayibuli empya oli awo.
Mbuulira buulira. Nawe no Jozi mali Bible sese. Yamugoberawo saa kumenyera twalira ebisiraani byo n'ebizibu bye. Akyakwagala kweni genda awagale ggwe. Batanjagala abiveeko. Kakazi katabbu nnyo. Kati eyo nga tuvaayo. Abantu balina ebizibu. Ono wuuno. Kaakati ne omusambwa gwamuwa amaanyi. Ennaku zino akola n'obusawo. Naye nga jjukira bwe twatandikidde oba mu kitundu ekisooka nga nnyonnyola. Yali si musawo era nga muzimbi. Ebizibu ne bijja bibaawo. Kale bino bye tulaba yali mukola ti yalabika ndi abinnyonnyola. Embeera yonna yonna gy'alimu ayiseewa n'emisambwa. Tunulira. Ate ekizibu siryono. Kati ono yamugamba nti oleba olimu olubuto. Jjajja yamugamba olimu olubuto emisamba girinnya ku ye. Yamugamba nannyini lubuto mulawano mulala nnyo. Oyina olubuto lwa musajja mulala. Kati jjajja ngenda kukola ntya. Nangani bwenzi bwe bubabonyabonya obwo. Obwenzi n'ozunga n'odda eno n'odda eri n'otambula n'odda eri n'odda eri. Kati ofuna otya olubuto mu musajja ataakuwasa. Kyokka n'omusajja gwafunyemu olubuto naye ndaba wuno omufumbo. Mwami wange anziriremu. Ayagala kuloga bbaawe mbwa abula abakazi mutuleetedde obuzibu bannange. Kiki kino kigenze ku musawo baloge omusajja wadde olubuto si lulwamwagalireyo. Basajja babawunza n'osanga omusajja nga alabirwa olubuto olutali lulwo ate nga musanyufu mwanattu. Kyova olaba ebintu by'ensi bizibu. Eyange jjajja Nakayima ndayirira. Laba kati nno nkubuulire muzzukulu. Wulira. Ndayira ng'enjuba endi mu kawompo misana dduka obulaba ng'enjuba endi mu kawompo. Tekijja kusoboka yabukebuka. N'amugamba yamuka embuga fuluma. Jjajja tonnyambe jjajja nze mbadde nyalaba nnyambe jjajja. Nakayima takkiriza bintu bino ebyobwenzi yagaana. Gwe wazitulabya mu buli kujja osagaasagana ano fuluma embuga. Maaso gakiringa entuntunu kirabe. Bwenzi mala okugwa mu nsobi ogigwamu ogirabe ddala kirabe gwe omukazi olina otula mu maka ga bbaawe lwano oluzunga buzunzi otyo mbusimanye. Bwenzi yamugoba ssebo n'emisamba gisala amazima. omugabidde buli muntu ogenda ogaba eno n'ogaba akawuwo eri n'ogaba. Jjajja anyiiga nnyo kubanga omukwano bagugabanga buwuuwo. Muddamu ne mugaba obuwuuwo wano. Owuuwa. Yamugoberawo. Kakani tuddako mu maka gasimbwa ano emukasimbwa omukulu. Simbwa naye nda mukazi wono omukulu aye katazaala. Kati omukyala ono yali mukwano gw'ono omukyala nga gy'amugamba nti ebizu biri mu nsi. Olaba munange wano tuwera. Baawange yaleeta n'oyo ali wano. Kyokka naawe ngamba ndi bange yafunyisiza olubuto. Mukasimbwa omukulu yali mukazi mukakkamu nnyo. Katonda yamuwa ekyo naye n'amumma okuzaala. Kyobola Katonda takaba byonna. Yamugamba Simbwa oli omwami akekeza nnyago talina waatagenze kutabaala. Kati nze nkuula kwate kuba ove wano. Gweni nkubuulire kanve wano. Jazze wa Simbwa waliyo ebizibu kubanga waliwo ne gwe baakaleeta awo omulala. Kyokka bbaawe yamwefuulidde kuba yafunye olubuto mu Simbwa era bbaawe n'amugoba akoze atya. Waliwo abavubuka nga mukekeza ennyago n'ozikekeza buli ludda ng'okekeza nnyago. Efirimu egenda maaso. Katuddako wuuno zino saawa alina kubanga ali kanyuse. Alina gy'agenda akanyuga buyinja. Simbwa n'ayingira ekikajjo kya ggoowa. Ensajjudde obwenzi. Gwe ne bw'oziiza omuntu obutayenda nga waakwenda ayiyayo ekkuba eddala. Ono omukazi anaaba bumaze kuziba ssaawa 4. Mala okuba nga neetereeza mukaabambi. Efirimu egenda maaso tulaba obusungu bwa Nakayima kino kye kitundu ekyokubiri. Nagambe zonna mu kirabu tuzikutuusako bulungi nnyo. Ku Ssegawa we tuli edduuka liri SD 18 Ssegawa City wano mu Kisenyi w'otusanga. Oba okuba ku simu namba 075211987 Mukenga bulijjo. Wange omusajja yabadde akadda kwine era nga yakedde banna. Kwine ekino watujja kimaliriza enkya. Mu kikajjo waliwo ebikajjo ebyaggowa bino ebikwafu mu lujja wano.
Simba wategera muko omusajja. Kati nkoze ntya njabulamu eddakiika 2 wulire tabbu. Simba yagala omusajja. Ono agambye agenze kuyiwayo mazzi. N'avaayo. Ene amazzi oyiwa eri. Mazzi bayiwa mu luggya. Ane ngenze kuyiwayo ganange. Ene yero gayiwa eri ebikajjo binaatungununa. Ate tuyiwa amazzi mu bikajjo tuyiwa manju. Lwaki toyiye mu luggya? Era bw'omanya omusajja naye abeerako Katonda we. Ekintu kino tujjanga kunaaba ffenna leeta nze nsooka nokebera tugenda mu kikajjo. Enkeera. Kakati waliwo baatumye embuzi yeetikka bukolokolo. Jangu. Ng'aleeta mbuzi. Embuzi gy'atwala yiino baagimutumye enzirugavu. Nk'oyo obukalaga. Musajja n'embeera omusajja omukulu n'enjogerwako. Nga nze atalina mukazi. Kantwala embuzi. Baamutumye enzirugavu yiiyo. Efirimu egenda maaso. Oba yagibba oba yagikola ki? Tugenda maaso n'ekifaananyi. Efirimu yaffe egenda maaso ye paati 2 yentandikwa. Katuba tuli awo mukyalo ono bambi wunajja yagaya. Waliwo omusungu wavu kutumanyira bumanyizi. Ba gwe ozungu ddawa. Badde nkoma owani. Badde nkoma we konsonyiwe. Nkwano. Ogenda ku namne nakusobya nzikiriza tuli bantu tali atasobya. Era osobodde eri matooke geri lwaki tosobya nga osobya okutookerera bbaawo osobodde eri bane nze nange tuba n'ensobi neera buli muntu akola ensobi neera amusonyiwa muno ne kati kintubeerera omuntu muneeno ng'obaganya bw'otyo ng'olinga atanjagala ani agambye nti nazamwekole naawe luli munange wayenda n'enkusonyiwa wenyenda n'onsonyiwa naawe noyenda olowooza nakusonyiwa ngeza n'enkusangayo jakakasanga bwesonyiwa gwe nja kufumba toliimu munnyo negendereza naye kati bw'otyo bw'onsasudde gwe bibyo bw'oba osobya wano nze n'enkusonyiwa oba gwe saakusonyiwa nange ojja kunsonyiwa bwe bati abakazi bwe beesiba ku basajja ku mpaka ojja kunsonyiwa genda bula akomawo kaakati waliwo akooyo obuwuulu tugenda maaso oweewaddeyo anze neewaddeyo okufa n'obutanya gwasijja fa bwavu gundi afazaali okulemererwa nyonoona gwe okuleeta onaakigumira wegendereza omanze sisindika ninkomyawo ejjajja Filipo omwana w'abandi eyo embuzi gy'oleese niyeyo embuzi wagiguze wagibbye tobuuza naleese embuzi lwaki obuuza gyevudde egenda maaso kakati waliwo abaana b'obuwala abazze oggula emiwogo ku misiri muwogo bagigulira ku misiri efirimu egenda maaso emiwogo bagigulira ku musiri tugenda maaso kati omukazi wuuno bw'amala okimanya nti bbaawe yamulemesezza yatandika kuyiiya kiddako anyway omwana muleese naye omutwalawa kati saba abadde alina omwana gw'alabirira ewaka naye nga si yamuzaala era okutabaala kwa bba yagenda n'atabala n'aleeta omwana ono yabadde amulabirira kati okumanya ono omukazi mukambwe atumizza omwana omwana ono naye lwaki tutuuse waka n'omwejjirayo banga emwayombyemu ne bbaawo tyabyo biveeko muganda wo gwe muleke tujja kwetereeza gwe kyolina okukola mwana nina gye mutwala kuba mwana ono tewanditutte mwana nga zitegedde omututte otya mwana bulijjo nze mulabirira ate omunnyima ng'ajjayo omwana naye nga si yamuzaala mwana wa bba bba yagenda n'atabala n'azaala n'aleeta omwana ono n'alabirira eno waliwo abazze oggula emiwogo ku musiri tugenda maaso muwogo gw'ogulidde ku musiri yaba buli bamuseera bintu by'ekyalo bagulira ku musiri basimire ne kwoli omuwutta gwate maama namujja muwogo yenna emiti abala n'ayagaagala naye nga kuliko eminwe ebiri omuntu nogera egenda maaso
kati ono aba atambula n'omwana yenjirizewa oba wawe embanjira pitaako n'ayingiza akanako gwe abadde ayingiza akaana ettale bano abava okugula emiwogo ne bamusanga oli kuki ambadde munange nina gyendaga ne mutabani wange mbadde nenjagala neyambeko ogenda kweyamba n'omwana oyagala mwana tewali buzibu alina akambe abalere sooka oleete munange omuntu omukulu togenda kujjowa na mwana ajjaku baana oyinza omukulabira awo n'alaba ebizibu ate munange bwogira eri nga omwana toli naye egenda maaso kaakati ono wuuno yagenze w'omusawo omukolako emikolo kyokka nga ne muganda we ensangi zino abadde ng'alina essabo tunuulira kaki yakola ng'ajja ng'abaako byateeka mu lubaale bwa muganda we n'ayongeramu amunaye nze nange simundekerera munagamba kitaddeemu musooke mukwatire awo enkalamu eyo mubeere n'enkalamu ebigaali byoli ataddemu enkalamu mwana naye nga tugenda ne bali nga beeyongerayo bw'abadde agenze kweyamba eno waliwo atadde enkalamu mu bintu byewaabwe ebya muganda ebyajja ku lusozi kuba amaanyi gonna g'abadde akozesa abadde yagajja wa Nakayima kati ono kyakoze alina byayongeddemu omugimu muzimu gw'obwenzi ogwo ejja Nakayima nkukowoola nkukowoola jejja kati nga tagamba Nakayima muganda we naye era amuggyemu obwenzi ejja Nakayima egenda maaso asaba wa Nakayima alina byazze nabyo okuva ew'omusawo oli omulala era n'alaga simbwa naye afuuse simbwa obwenzi bumuveemu kumbe waliwo atuuse mu nnyumba atambula gukira mu nju ani oyo tugenda mu maaso waliwo anoonya oluzaalo lwabula yagendako ewa muganda we abalokole bazze omusabirako ebirundi mingi kunaabakoko mu lubiri neŋŋamba kampitire eddala lumu wano mu bulabe muganda we kingambire eddala lumu kizibu ki ekikutawaanya baba ebizibu bintawaanya ebizibu bingi ebitawaanya abaana banabo bwala naye omusajja abunakutubeerawo n'omusajja naye abantu bangi babadde ki abantu bangi ba kyokka bba abantu abalabe nga tuyugira obaddeyo kiki walwala amannyo obwo ebibuno nange mpulira buli kimu kyonna naye nga nkanya kusiita nga kusiita naye nga ne bwosiita era mpaawo mbeeraawo omusajja n'asiita asi kyogamba tolina mwana kati ekyo nga buwedde kyekikusumbwa ebyolinda bintu bivugira tutereeza ekyo singa kiŋamba ddala asinga oli bulungi mwana abuze ekyo tekitono ekyo kitono ekyo nze ebintu bino n'agamba byonna byonna ebintu ebiseera ebisinga Katonda agenda oteekawo embeera nga alina kwasinziira Katonda agenda oteekawo embeera ng'alina kwasinziira okuza mu lubuto olwolowoozezamu omuwala ono yali aggyemuko olubuto nga omanye ebyabakazi afuna olubuto omusajja gw'atayagala naye ng'adde amwagalako sseni n'asalawo n'alugjamu kale namugamba nti tugenda okukola tugenda okuliya tulabe olubuto nga lulongoosa mu lubuto omusajja gw'ayagala alemye omufunisa olubuto n'agamba tugenda kufuna eddagala ligenda okwoza mu lubuto laba naye kati ekyo kyangu tugenda kukirira emmanga nkutemereyo ku ye bulazi amanye eddagala erikola amuga ekyo tekitawa tolina nakuwetawaanya mba ogenda kubasawo ekyo nze ngendo kyemalira kunywa bikola bulungi mukozi olubuto era nkimanyi ojja kuba ye muganda we yagenda omuyamba tunulira kati bulowooza atulowooza
baba tonkuta asitulwa ya mbuto tewali buzibu kale tugende byonna nze ebintu mbitegeera bulungi efirimu olaba obusungu bwa Nakayima tugenda maaso nagambe banne mwenna abatunda ebina Uganda mbitunde naye ng'osubula mu kifo ekituufu banne temukubamu kopi ne mwereetera obuzibu katuddako ewasimbwa ogenda okulengana lwakaana kakana akazze ka buwala gw'oli waawa ye mukasimba ow'olubuto talina lugezigezi yalusubula mu katale akaana kano kaawa ng'ateeka ali ebbaafu ate si alina olubuto Simba buli gwe bagoba ewaabwe ate afunyisa abaka abasajja embuto kati agwatadde ebbaafu ogenda okulengera evuddewo baafu ngitadde wano kunaaba ddagala lyange lwaki emirembe ginzigwako akaana kano kavuddewa naye akaana kano twakalengedde kalina gye kavudde era kalina gye katuukidde oluvannyuma lwamutaka muganda wa Simbwa okubaako byaleeta n'abiteeka mu lubaale waabwe n'agamba nti kakade ekiddirira njagala obwenzi bukendeere ku Simbwa ne muganda we mukyabonge yansindikidde akaana kajjawo baafu kade onolowooza bamusindikidde ekiteega kye kimutawaanya gwate baafu nteeka wano kwoza bagijjawo bajja kumpulira ng'asooka ddayo munda tugende mu maaso owaayi soko banange Johnny emyaka egyo muzibu nyensano kagamba omukwano guli mu bantu banaye kyakaanage mwana gwe gyebale ku kale mugyebale bane mwana gwe nonkyaba ne mwana gwe nga nasusenkuloza mwana gwe nange mbaayo eyo nange nengamba ono gwendowooza atazza muliro kiki munaye mwana gwe munaye kikulu munaye batumira babiri omuwalwa niyo banakulaba ntya banaye mwana gwe naye kimbunyabunya gwate okulya amapeera gange nobakuwutuddiza muzigo ngenda kuyiiya kansooke ndabe kagambe oba leero kisoboka onjawule nange mmanye nti onjawuddeko olwolumu manye omuntu ali ezizo nga bwakuddiza kyakuddiza ate obuvuba bubi kanyogere naye kagenda awo afa awo mwana ono ajja kundira esente zemmwanye ebyo byebireeta obuzibu alinga mugani omanyi oyagala genda ne John mutuntu lino omanyi kyebogera ku musana gw'omutuntu nedda tujja kwegendereza John abuli omutima gumupasuka mu ye kweni wegendereze tofaayo munaye ojja kuleeta obuzibu ate tulina okuwaata muogo ng'obudde bukyali ba kweni tofaayo todde waka nga siriiko bajja kubuuza gyendi baluganda abaana we bate kino bakisamba oli yabikkiriramu ne bamubuuza aliwa ali awajja kumbe John agenze kubaako kyaba John egenda mu maaso tuddako ewa Simbwa ono mutabaaza nyago kali agenda okudda ewaka akomyewo Simbwa musajja muzibu nnyo Simbwa eno yagula pikipiki naye afuba ogikola ekisoboka kyonna eyawukane n'ez'abalala kadi bwe bireetera abakazi obuzibu buli wagituulako nga bamutwalako bwevuuma nga agasimba ogamba ki kadi Simbwa nga ajja paakinga wagishubisi agenda okweregereza waka balina kye bayongedde okutereeza ekyo ye Simbwa kimuleetera okulowooza ono omukazi mubbi omukazi agala kuntwalira nju laba kapale kayambadde Simbwa buli kimu asimba busimbi omulaba agala kunzibira nnyumba ani agaye bayongereko obunankani buno nga simanye egenda mu maaso kaakati okudda erudda loodi yuno ali wano ye Faadi Waligo yategedde nti ono alina kye yakutteyo lwaki okwata mu bintu ebyo naade na kye njagala nkolere lwaki neetuneebuuzaako mune baaba ebintu bino kyakuleeta obuzibu nikoti mu ludda lwa ssebo muno buli kintu ekikolebwa ku bintu ebyo mulina kunneebuuzaako yakutte mu nkanamu nga talina gwabuulidde
kati tekisaana genda mu mbuga ng'omusige talimu egenda maaso negwe oyinza okulowooza nti oyamba nnyo oyo omuwala kyokka oyamba muwala naye nkulabula kyonna ekigenda okujja mu lujjalo tonnenya tunulira egenda maaso okakasanga olwaki omulese mu muwogo kyali gye mulese sagala bintu byakumbuzaabuza ndabye John ng'ajja gye muli ono abuzaabuza kumbe waliwo ekyategerekeseddwa edda ebiki byotamanyi leka mbabuulire muzika ye yabandekera wano mbe ngamba baaba waabwe tayagala kulaba omu nga yajja ate yabatumye muwogo ono awuza mbu amulese muwogo kumbe alina kyalabe John amwekengera John bulwajja eri abaana bano wabeerawo omu asigale babega ekyo twakigaana kati oŋŋamba amusimanye omulese muwogo laba bulungi alina kibookoze erinde n'oyo John wa mwana erinde mujja kulaba ekinanga yamanye ekigenda maaso abana no bali mu kubuzaabuza atuse ate John ali eri ali bize kimanyi ali bize John kati nanoonya panya amusoseyo atya okulabula oli tuddako wasimbwa alina okuddanga ewaka mutuntu ne bamuwa ku mmere bamala omuwa emmere egenda maaso tuula awo awogidde amusiro gwe Eva oyagala kumanyira Eva sikulete oyagala kuntegula akatebe weekali manyi Eva olabika waliwo ekitali kituufu ate bakuŋŋamba oliweka sinina n'empakana akatebe nkatuulako ntya nga tekaliiwo what's happening wano we naye kituufuko weekali era kaakano naye tekabaddeewo kati njagala nkatuulireko wano kale kaddukewo nga ndabba mala kasaawo nendyuka nkatuulako Eva ali enajjula enfirimu egenda mu maaso yiivwa ng'ajjula munange yiivwa ng'aleeta mmere mutwali ogenda okwatako Eva yiivwa wanje yiva kiki kino Eva lwaki onvumira mu opposite Eva onfumbidde busirwale bane nze nkwadde mmere Eva banange Eva muno muwondogera Eva bulijjo ndoga nga simanyi wama wansiriwaza kyovola tewandifumbye wano Eva oli mulogo nenkutume emmere n'olyoka omanyirira ano Eva nenkutume emmere nondeetera siriwale kati mpitaako ani walisaliisa wano obupale bw'omunda tumbaavu omulogo obukujjudde kirabe luuto olinza n'okuba siriwanga olwo lw'amajini genda nkuwonye n'okuwona mu by'okusaaga mumaka gange nnyini osiriwala onzijulira obupale too stupid bakuyigiriza batyo aba boda bataamu ndiisaliisa ebiteega biwano kati ekizibu kati ono yeetolola mangu ajja alabike ni alabula munne naye agenda otuuka eno ng'amulaba kubanga muganda waabwe abanoonya ajja anoonya lwekyo kumbe muganda waabwe banguddeko gwe muli mutya mundabiddeko ku John ate John akutte muwunda mu John ali ne mwannyinaze bali mu kutambuya asugumbiza dde nadde eri mbasanga olwaliro bajja kundaba banno ba Luganda ono anoonyeza mwannyina ddagala bamoze mu lubuto nini ebizibu biri mu nsi egenda maaso egenda mu maaso
ono bamugobye agenda olubuto lutandise omusimba olubuto lumusimbye omusajja amugobye agamba gatabanguddwa kiki ekiviiriddeko omukazi ono gobwe waka jukira aliwo omuntu yazze waliwo yasabidde ekyalo omusimbwa ayitiddwa obwenzi kumbe ye muwala ono gwe twalengedde alimu omusambwa musangige kati buli ono bulwalaga bamulaba ebiseera ebisinga emisambwa gikola ebintu for the good cause sijja giwagira naye kino kirabwa n'ayonka ono yalumbagana amaka gali gw'omukazi bw'oba oyagala okwatibwa ekisa lwaki ofuna olubuto musajja gw'omanyi nti mufumbo ye abafu wali onoonyayo ki genda okulengera omwana we kano katambudde n'emisinde gye bamuyiribya olubuto lulabika luvuddemu omusambwa gukimukoze abantu mwegendereza ebintu bye mukola oyinza okikola noweevuma omusambwa naye nga ate nagwo gwe wagusokonkereza efirimu egenda maaso kati omukazi oyo agobeddwa mu maka gano kuba yayingirira amaka ng'alina kyayingiridde ekirala kati ono ye mulamu wasimbwa Eva yaŋŋambye buli abadde agenda kwoza yezaayo yokka mu nnyumba. Waliwo ebintu ebigenda maaso mu nju ebitannaba kutegerekeka ono bye yeebuuza katamanyi oba mu ganda yakola ekintu ekyo oba naye nga jjukira ono mulamu wa simbwa ate nga mulamu wa simbwa abadde nga ayagala munankani muganda w'omulugooli yandibanga yamusaba obuyambi kuba muganda we yamugamba nti gundi gw'ogamba mbu oyamba muwala naye ojja kuleeta obuzibu era byonna bye yakola okulabika niyamba amaka ga simbwa yabiteeka mu misambwa oli gye yajja ku lusozi omanyi ekinti nno ewaabwe basezi tonolera ebbaafu etambula naye ejjawo ogitadde obutebe buvaawo simbwa ali ku kyokya era gye basitula emirambo ono yamugamba okimanyi nti omukazi bamuzaala ntwetwe owulidde oyinza okubeera awo kabada nekitandika ofuluma nga teri n'omwazi kuteeka ebikopo enva nezeesena yamugamba gwe dda muzanyo ojja kudda awo ojja kwetegereza nga bba waakuteeka ettaka ettaka lyali lya mukazi omwami yazimba enju ku ttaka ly'omukazi kati okutegeraganya kuganya okubaawo musawo omuganda eki ya nina omusawo gwe mmanyi naye nkusuubiza agenda tukolera ekirungi agenda tugirawo obuno bonna okusumbula ono yayiga n'okutambula ku basawo kubanga kino kyonna kituyamba ffenna nze naawe nottaka lyaffe ejjukiramu bulungi efirimu egenda maaso baluganda omuntu yaleese ekiteeso era mu maaso ga katonda ndi mutuukirivu era bwemanga nina kye nnakola ono tayagala byakuloga ne bwemba siina kye nnakola katonda yekka yagenda okunywanira era ono lwamugamba nti byabulogo ekyo n'akigaana yagamba ekyazze wemba nsizalandekeyo naye sijja kgenda wa musawo wadde okulabika nindoga omuntu ave mu bulamu bwange ku lw'okuba simwagala ekyo katonda buli kyakola aba alina ensonga kadi simbwa neera ayagala kutwala atwala buli omu sikututeeko nandibadde nkutwala mukazi omulungi nga gwe okutambula kibi nedda nja kutuuka eka naye nkutwaleko ate waki ekigaana okutwalako nkutwalako kibi nnyo ojja kuleeta obuzibu omubiri ogwo tebagutambuza okay omukazi teyali mubi ng'atuula efirimu egenda maaso mbu omubiri tebagutambuza ogwo kaakati ono bwe yavaamu olubuto yagwa bugweri waliwo ekyamuyingira n'alyoka avaawo ng'ate mulala nnyo wuuyo olubuto lwavuddemu sooka olinde nga mpulira amaanyi mangi nkoze ntya embazi yejja okukola
naye Mukama Katonda agenda kukola nti ensi eno ono nga akujambia waliwo ekigudde ku kyalo naye buli gwe kiyingira bizibu empewo zindoosezza kati waliggo alina obuzibu waliwo ebintu ebitateredde egenda maaso waliwo ebitateredde ono alina bye yassa mu misambo gya Nakayima muganda we ku lw'okuba ayagala kuyamba mukazi we n'abaako egundi gy'aleeta n'agigatta mu lubaale w'oli tugenda maaso kati baatuukirayo wasimbwa kati bagenda onoonya simbwa nga taliiwo waliwo ekizibu ekigenda okugguka wano naye nga jjukira muganda we ku lw'okuba yali ayagala ono yagenda n'ateeka ebintu nti bitategeereka ne bakola saddaaka mu bya Nakayima ng'ayagala kuleka ndi simbwa abakazi be bonna bavaawo ekyo sijja kikiriza ono ng'ajjawo akalabo n'akanike baamuwa simbwa taliiwo obudde bugenze omuwala atunula ye mulamu wa simbwa jjukira kigaanda kyono bulijjo gwe kyagala kyokka ate oli omukazi takolagana na bino agenda okujja nga mu lujja ekiro takitegeera n'asooka ayita amaanyi ye waligo Fahadi jajja munnange yangwa baakussaamu eki munnange ogenda okwetegereza waliwo ekyawukanye ku musambwa gwabwe nga kitambula nagwo kitandise okuyingira mu maka g'abantu okukola ebyo bwe bakigamba kyobula abantu asinga bagamba lubaale w'abatta baleka baagula ekintu simanyi mu lubaale bamwongeramu ebiki oni awulira nagwe babakoze ekizibu bamukoze ekizibu omukazi eyabadde wano bamugobye ono be yateekamu bye byagobye oli n'olubuto etwogerera byaluggyemu lubaale n'ebyo bye bongeddemu byo biba n'enkola yaabyo era oyinza okwesanga balaga lubaale waawo yasenguka bamusaamu ejjiini efirimu yino agenda maaso n'okwowola emisambwa kuba kati kino ekize kisukulumye ku ye ekize kisukulumye ku ye emisambo empewo zimulinya we zaagalira nga balinya ku ntambula tagamba nakani oyingize tereza wano zibikira tulabe kwata ono ye Gulesi biki bye watandise Gulesi naye abaleta birabangako kumbe Gulesi we yanyonyola ekizibu kye omusajja amuyamba kali tuddako ewa simbwa yasinza oleeta obuzibu mwenensi jjukira kiri kyalowooza nti engeri gye kyagala Gulesi ate simbwa mulamu wa Gulesi simbwa ayinza okwagala okwawula Gulesi kyova olaba yalina omuloga simbwa alekerawo obwenzi kati gwaleeseeko genda okulengera naye omukazi ono bw'agenda tampadde kanamba ka ssimu kubanga yakkiriza omuleetako bwe nviiramu awo si bafala ye simbwa bwe nviiramu awo mba fala simbwa ng'akola olulumba efirimu egenda maaso omukazi ono akuttewa
mbadde ngamba ogenze n'ombulako ngamba kanti kikyokole kintu nagambye nze nno gye mbeera lwakuba mpitaawo genda okulengera wa mugamba okuyita ninga abeesonseka ayitawa kati mbadde muntu omanyi omuntu omuleetako n'omanya ne gy'abeera musajja ggwe nagambye ndeeta sinagamba nakundeetako banneesibyeko ndeese kandi era nga njagala kumanya wobeera gwata omukazi omulungi omuviirako awo balamanyi abeera ekyekiba kiri bumumu okumanya gy'abeera tekale tugende oba tugire kati oba oba okulembera oba era tugenda kubanga gyentuma ladies first tunulira bananga okwagala nnyo ekintu libido kati bano banoonya eno ye piki banoonya simbwa okuva lwe basindise eddogo omusangi gwe basindise guli gwa ttabu buli ali ku kyalo kino alina ekibi kyakola agenda kukinyonnyoka oba oyenda ku muka musajja oba oyina gwe waluma ono yagenze n'asaba ebintu n'asindika muli ekintu kyaleese obuzibu ng'abulobera ku muntu y'omu kyalina okufuna obuzibu yegenda maaso okuva le yaloga simbwa buli kalayini konna akaleetera simbwa okuba nga alina omuntu gw'ayenzeeko buli omu aluguddemu nga lwa simbwa efirimu egenda maaso lwa simbwa okitegeera efirimu egenda maaso kati ali watu alisajje eno efirimu egenda maaso ono oba abadde ki ekyo waŋŋambye obeera eno waŋŋambye ennyumba yo yeeno gwe eno ennyumba woobeera omukazi wuuyo yayagadde ekimyula kati agenda okyuka switi munnalyenvu akuttewa munnalyenvu akuttewa gwe bibi Omala Films.